po jako akawuwo. Omuliro ogutannaba kutegeerekeka ki gwavuddeko gusaanyizaawo ebintu bya bukadde bwa nsimbi mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ku kyalo Namubiru ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, ebintu omubadde amaduuka ga Cakala, ebibanda by'amanda, ebirabo by'emmere wamu ne bbuca y'ennyama mwe bisaaniddewo okukakkana nga bano tebasigaza kantu. Ssaawa nga 5 gwatandikidde naye tetumanyi wagwavuddeko ki oba kukitegeera ssebo kuba baatuyise bisinga gwaka twabitegedde naffe. Najjiriddwa amanda, ebyennyanja, nnyaanya, butungulu, mbadde n'enkoko z'enteeka ali mu katimba zonna zajjiriddemu, ssente za looni mu bulayidi, naye mbadde nsaba abazirakisa bonna buli alinako alina atudduka. Yazze nze nga nze nkiyita kabenje kuba obubenje bulijjo bukola ki bubeerawo naye nga tusaba omuzirakisa yenna. Ssentebe w'ekitundu kino eky'e Namubiru Kalule Richard twogeddeko naye n'atubuulira butya omuliro guno bwe gwatandise era nga gwazza abasuubuzi bakanyuka olwo nno ne gulyoka gwokya buli maali yaabwe n'esaanawo mu ssaawa nga 6 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero, bw'atyo n'asaba woofiisi ya Ssaabaminisita okuvaayo okudduukirira ku bantu be. Naye bizinensi yonna yawedde twasiba ssaawa ntandikwa tunakamu bwe kati byonna byagenze. Kati abasinga tubadde basinga omumanga nga tubadde tuzze kukola n'okulya tetulya kubanga tetubadde tutunuulidde bizinensi tubadde tutunuulidde. Asobola akwatizeko ku bakyala bano n'abaami bano. Mbadde naakakitandika nga tukyali mu nkola yakwetereeza abantu bakakwata emidaala gyabwe era abasinga babadde bakazimba. Abasuubuzi betwogeddeko nabo abafiiriddwa emmaali yaabwe batunnyonnyodde ebintu ebyatokomokedde mu nnabbambula w'omuliro ono era ne bawanjagira abazirakisa okuvaayo kubataasa kubanga obulamu bwabwe balabira ddala nga bulinga obukomye. Buli omu yafiiriddwa okusinziira ku mutendera gwalimu. Aba fridge bali abasuubuzi 5 bajjiriddwa fridge zaabwe. Abayina amaduuka wabadde watunda nigiina yafiiriddwa, ab'ebibanda by'amanda babadde 4. Yakulira abasuubuzi bano n'apiima prose naye alaajanidde abazirakisa okudduukira ku basuubuzi banne nti kubanga abasinga bakyala bataliiko baami ate nga balina n'amabanja. Bye tutakoze tewali kulya, ebintu byonna byasaanyiwo kubanga abakyala bakolera mu butale ewaka bazzaayo tulo, tebasigaza okuva ku kikopo paka ku kapito gwe bakola ki gwe bakozesa. Nsaba abazirakisa oli awulira nga alina omutima ogulumirira omuntu aveeyo abayambeko ow'omuti, ow'ebbaati, owa kiro y'omusumaali, oli kyaba asobodde aveeyo ayamba abantu. Si banaku naye bantu babeerawo mu mbeera kuva ku mumwa kudda mu ngalo. Wano ssentebe w'eggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono Isaabiye John Bosco naye wasinzidde n'asaba abasuubuzi bano mu kitundu kyabwe okukozesanga enkola ey'obukuumi mu bizinensi zaabwe n'ekigendererwa eky'okwekuuma wamu n'okukuuma emmaali yaabwe era n'abasuubiza y'okubawaayo akakadde kamu kabayambeko okweddaabulula bw'atyo era abasuubiza n'okwongera okubasakira ku buyambi obulala. Prime Minister w'ekitiibwa Nabbanja waliwo omuliro nga tegukirana naye tulowooza ne wano ku bantu abali ku mmere ya leero ate nga baagenda ne bayingira ne mu village saving scheme bakyasobola okuyambibwa mu ngeri y'enjawulo, babadduukirireyo n'akasente konna akangu. Fridge eziwera 7 nga kyavudde ku masannyalaze, abamu babadde bazisookinze masannyalaze naye zonna zaaweddewo. Kimanyi nti bamaama bakyasinze okubonaabona, bizinensi zino zabadde z'abamaama obaoli ayinza okwesanga nga abaami babaddemu 2. Ate nkimanyi bulungi nnyo nti bamaama bakyasinze okuba buvunaanyizibwa nnyo eri famire zaffe. Bamaama kibi nnyo nti twafiiriddwa naye tetulina kyakola. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Twagala tulabike nti obutasukka Mandi ng'akakadde ako kazze tulabike nti ate tuwandikire ne disitulikiti